Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwakyatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Njagala okutuusaako wano amawulire agatali malungi gwampuliriza era bw'oba tonnabagalaba wantu wonna njagala mbe nga ngakuwa naye nga nkakasa abasinga obungi mwategedde abamu ku bantu abeekalakasa ku lunaku olwokubiri bangi bakwatibwa, abamu baateebwa, abamu baleeteddwa mu makooti, abalala baleetebwa mu kkooti ekiro ky'olunaku olwo nga 23. Kati njagala okutegeeza ebifa kubamu kwabo. Waliwo amawulire agafulumye ne gazuuka nga gano si malungi. Amawulire gano gagamba nti abamu ku bantu be baakwata baabasodomayizinga. Kigambo kindowooza kyenyinza okukozesa ekyanguawo. Baabareepinga ng'ate basajja era basajja bannaabwe nga be babareepinga. Wuliriza. Omukulu amanyiddwa nga Jim Spire Sentongo engeri gyekiri nti y'omu ku bantu abaakulembera Abekalakaasi bano era yakola nnyo ekisoboka okulaba ng'atumbula ensonga eno message ng'etambula naddala ku mikutu emitimbagano naddala omukutu gwa X oba ogwa Twitter gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Njagala okutegeeza nti abantu baagenda successfully ne bayikalakaasa newankubadde deployment badeployinga nnyo era bangi baakwatibwa. Kati njagala okutegeeza nti abasinga obungi abaakwatibwa gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV abamu baatuusibwako ogw'obuliisamaanyi ng'ate basajja bannaabwe baabareepinga mu bufunze baabalya ebisiyaga gwampuliriza ku mukutu guno okusinziira ku Jim Spire Sentongo ng'agamba some of the released boys say that they were subjected to anal rape, sodomized by police officers while in custody. Another NUP young man raised the same complaint upon release recently on top of his teeth also being knocked out. James Spire Sentongo ategeezezza nti abamu ku bantu abaateereddwa bino yabyogedde lunaku lwajjo e Kawungeezi, abamu ku bantu abaateereddwa ababadde bakwatiddwa bano nga baali bakwatibwa mu kwekalakaasa n'embeera yonna ezeebeerawo, wabula abamu ku abo basobodde okubeera nga basumattuka ne bateebwa mangu ddala baategeezezza nti baabareepinze naye nga kye bayita anal rape baabareepinze emabega, sodomized oba okubalya ebisiyaga nga bwe kyali ku muvubuka owa NUP oli James Spire Sentongo bwategeeza oba mujjukira amanyiddwa nga omunyalwanda wa Kyagulanyi oyo yavaayo n'alipootinga nti bwe baali bamuwambye baamutuuseyo munda ne bamukaka omukwano ogw'ebikukujju. So a government that claims to fight homosexuality uses anal rape as a form of torture. Wano James Spire Sentongo agamba nti gavumenti ddala kyeno eraga nti erwanyisa ebisiyaga naye ate ng'ekimu ku bibonerezo byewa mu kutokyalinga kwe kuleepinga abavubuka ate nga basajja abasirikale be bakikola babali ebisiyaga. How did we get here? Twatuuka tutya wano Uganda Police? When did we become a sodomizing institution? Mwafuuka ddi institution oba ekitongole ekiri ky'ebisiyaga? Abuuza abakulu mu police aya Uganda babuuza mwafuuka ddi ekitongole ekiri ky'ebisiyaga? How does a male police officer get turned on, lower his uniform pants and force a young male suspect to bend over for him to work his return? Agamba omusirikale omusajja otuuka otya n'ova mu mbeera n'owulira nga weegombye musajja munno omuvubuka gw'okutte omukutte musiba naye n'owulira nga akujje mu mbeera, kiba kitya ekyo? A Ugandan police officer sodomizing as a duty, nti omusirikale wa poliisi n'osodomizing omwana n'omuli ebisiyaga nga gwe mulimu ddala, kisoboka kitya era kyatandika ddi? James Spire Sentongo abuuza era bino byaddiridde omuntu omu okumusindikira message omu ku bana abaali basibiddwa eno nga gye yatadde ku mukutu gwe ogwa Twitter ng'omuntu amugamba wanga omuvubuka eyali akwatiddwa ng'amugamba thanks doctor for the concern, I appreciate wholeheartedly but the goons sodomized us and beaten badly but all will be well soon. Omuvubuka yawandiikidde James Spire Sentongo ng'amutegeeza Dokita weebale nnyo okutufaako era otusiimira ddala n'omutima gwaffe gwonna, wabula twagala okutegeeza nti abamu ku basirikale baatusodomayizinze era ne batukuba bubi nnyo, baatulidde ebisiyaga ate era ne batukuba bubi nnyo. Kakati nno gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV njagala okutegeeza nti olunaku olwaleero bagenda kuddamu
kutandikira we bakomye okubeera nga ate balaga obutali bumativu bwabwe ku nsonga z'obuli bw'enguzi. Honorable Joel Ssenyonyi, leader of opposition, yeegasse ku bano olunaku lwajjo n'ategeeza nti mukole kye mulina okukola, mugende mu maaso n'okwekalakaasa kuno, ffe tubawagira. Jjukira nakuwadde ebigambo bya John Baptist Nambeshe nga naye ayogera ekintu kye kimu ng'ategeeza nti abawagira. Kankuwa ebigambo bya Joel Ssenyonyi ku nsonga eno, wabula nga sinabikuwa kkiriza nsooke nkutegeeze ku nsonga zino wammanga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu, omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo kuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, webali kubanga okyaliko mpola ku mukutu ogwa Radio TV. Njagala okutegeeza nti ebigambo bya Joel Ssenyonyi, leader of opposition, ng'ategeeza abavubuka bano nti tuli ku saidi yammwe era tubawagira okugenda mu maaso n'okwekalakaasa kuno, kubanga kyemukola kiri mu ddembe lyammwe, kyemukola ssemateeka akikkiriza era mugende mu maaso n'ensonga eno. Njagala okutegeeza nno bino nga sinakuwa bigambo bya Joel Ssenyonyi nti okwekalakaasa kuddamu olunaku olwaleero nga bwe nkutegeezeza ku mukutu gwaffe guli omulala. Nkikutegeezeza bulungi nnyo, okwekalakaasa kuddamu olunaku olwaleero mu kye bayise phase 2. Kkiriza nkuwa ebigambo bya Joel Ssenyonyi obiwulirize, nzije ate tubeere nga tweyongerayo, ate na subscribe nga kikole, ensonga zibeere nga ate zitambulira ddala bulambalamba ku mukutu ogwa Radio TV. Byonna ebigenda okuvaayo ogenda bifunira wano ne ku mikutu gyaffe egy'enjawulo kwe tusinzira okuba nga ate tukuweereza ensonga. Bannayuganda twagala okubagamba nti kyemuliko tukiwagira, ate kirungi kuno omugambe nti bino si bannabyabufuzi. Bannayuganda ndabye abaana abasoma bali ku masomero, ndabye bannamizannyo, abayimbi, bapurezenta ne bannayuganda ab'enjawulo. Kino kirungi nti tebiri mu politics, kubanga oluusi obeeramu bapolitician abantu abamu bagamba nti abo just baagala kamera kubanga baagala abalonzi baabwe babalabe. Kakati kirungi nti bannayuganda bavuddeyo era ffe tugamba nti musigale nga mwekalakasa mu mirembe, kubanga ddembe lyammwe. Gavumenti tugigamba nti abantu bano mu kaseera kano bali mu kugamba nti twagala mutuwulirize. Bwe muno abanyigiriza ennyo ekiseera kijja kutuuka bagambe nti kakati tukyayagala mutuwulirize, muveewo buvi. Ruto kyekyamutuukako kubanga Ruto gye byatandikira nga tayagala bawuliriza. Kakati balemeddeko bagamba nti newakubadde otuwuliriza n'otuwuliriza kikeerezi, kakati naawe vaawo. Gavumenti bw'eneekangabiriza n'ebeera n'omutwe omunene, awo we tulaga ne bannayuganda tubagamba mulemere kuba kyemuliko kituufu, muli mu ddembe lyammwe, temukola fujjo naye mulemereko nga mugamba nti nedda obubbi twagala bukome. Obubbi obuli wano mu paliamenti, obubbi obuli mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo. Tulumwayo Museveni okusiba emitaafu n'agamba nti muzannya na muliro naki gye binaggwera mulabira bange abadde azannya n'omuliro. Bannayuganda kikulu okubawuliriza.